Abajulizi abalala nga abasinga basirikale ku poliisi e Masaka baleeteddwa okuttottola biki ebyaliwo ku lunaku olwo ng'omuvubuka wa Lugembe yeekomako omuliro oluvannyuma lw'okumumma ppikipiki ye. Kibalya Alex nga musirikale mu woofiisi ya poliisi evunaanyizibwa ku bidduka annyonnyodde nti Walugembe yasooka n'ajja n'atuukirira Sajjenti Ssessanga mu budde obwo yali akola nga OC traffic ng'amusaba amuddize ppikipiki ye kyokka n'amulagira agenda aleeta ebijoogerako. Where I was slightly away. Then when we entered, I only had, because I had clients, I was also checking motorcycles, probably in ownership with the people who come with logbooks for me. So I was also doing this. I could not hear others, but I only had another voice from Masaka telling him that you go and prove what? Ownership of the motorcycle. That's what I had. Ono ayongeddeko nti mu kaseera mpaawo kaaga yakomawo n'ebintu mu kacupa n'akabiriti nga bw'aweranga bw'agenda okufa n'omuntu ekyabawaliriza buli omu okukwatamu ebyanguwa ataasa obulamu ng'ono tayawukanye ne Irene Amoro avunaanyizibwa ku biwandiiko mu yafeesi eno. Shortly, around 11, the same boy comes jacket like this with a lighter in the hand as he was entering. Just after leaving the door like this, somebody called me, some distance, saying, Abaserikale, if you don't do my mistake, I'm going to die with you. I only heard him say, LERO tampa pichini na wabula omuwaabi wa gavumenti ali mu musango guno Owona Isaac abuuzizza abasirikale bano obanga ddala ensonga eno baagikwatanga abasirikale abatendeke ne bategeeza nga bwe baali balina okufa ku bulamu bwabwe okusooka. When I moved out to the counter to call people for rest, but I didn't find any. I moved out because he was moving towards Ssessanga. Then me, I moved out. I ran at the counter, called people for rest, but I didn't find any. Kyokka babadde bakyaliko ogwo ate Sergeant Julius Ewalu kwe kusinziira mu kaguli ng'awa obujulizi n'ategeeza Kkooti nga bwe waaliwo okuwanyisaganya ebisongovu wakati wa Walugembe yeekomako omuliro n'omusirikale Ssessanga mu kusooka ng'asaba bamuddize ppikipiki ye. Walugembe went to the office of traffic and found Ssessanga and the team and started abusing them. Ewalu bwe bavunaanibwa ne Sajjenti Ssessanga agamba nti ekituufu baakola bonna ebikwekweto wabula pikipiki zonna yazirekera Ssessanga nga byonna ye yali abivunaanyizibwako. I part as operations. I told him, you people start. So the motorcycles were for traffic? The motorcycles were for traffic. They are the ones who investigate. Our work was to carry out operation and hand over. You have powers to hand over something from traffic? To hand over something in the traffic office? Sir, my statement was very clear. I gave out because I did not have powers to hand over. Because I was with my immediate boss, the acting district traffic officer. Esegu Edward avunaanyizibwa ku kwekebejja ebifo awaziddwa emisango ategeezezza abalamuzi nti ng'oggyeko amafuta agoogerwako buli omu nti Walugembe ge yakozesa okweyokya yalaba nga yaliko ekintu ekirala kye yali yeesibye mu kiwato ekyaviirako omuliro oku. I believe that there was some bit of struggle before the deceased died because the suspected issue for the victim was at the extreme corner where Sergeant Ssessanga sits. One could wonder how a small quantity of 500 mils could be poured in their body and then make the body to burn from the head up to the toe. And it could come to ascertain that it could have been that the victim could have had something some accelerant before, which could have sparked fire of that volume because the room was white. Segayi Sadat yakusakidde emboozi eno ku lwa Top TV Agookya.